Mukama waffe bazibwe mikwano gyange bakedde ku mukutu guno ogwa Baba TV okubanga tuyiga ekigambo kya Katonda. Mbebaza olw'okwagala okwo kuva lunaku olwedde Sunday wedde nga bwe nabategeeza nti nja kubaawo nga tuyiga ebigambo bya Katonda ku mukutu ku buli kumakya saa 12 era kayimba ku mukawulidde kasamu kalaba oba kasamu labanga katandise amumanya nti essaawa y'okuyiga kwaffe etandise era etuuse. Tugenda kusooka tuweeyo okusaba ng'empisa ya Katonda bweri tufukamire tuwe Katonda ekitiibwa tusabe ate tulyoke tutandike okuyiga kwaffe nga bwe kuli. Katusabe. Katonda affe omulungi tukwebaza kuba okyatuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza enkya ennungi gy'otutuusizzaako eno okusobola okuba nga tusobodde okujja okuyiga ekigambo kyo. Tusaba obeere wamu na buli kinoomu gy'ali makaage ng'atudde okulaba omuwa omwoyo w'amagezi okutegeera bye tugenda okuyiga byonna era n'okubitambuliramu kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mpozi mukwano gwange tugenda kuba nga tutandika okuva waliwo twakoma. Bintu bye twalaba byali bingi nnyo oba bitunulidde. Twamala okulaba nti ekitabo kya kubikkulirwa n'ekitabo kya Daniel, in fact Bible yonna eri all about Yesu Kristo. Era kibula nti Yokaana wabanga awandika ekitabo kya kubikkulirwa agamba nti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo kwe yawa omuweereza we Yokaana okubulya abaweereza be abantu be ebinaatera okubaawo amangu mu lunyiriri olwokusatu mu ssuula esooka eyakubikkulirwa. So ebigambo bya Katonda ebinaatera okubaawo amangu byatugamba bye tulina okuba nga tutegeera mu kiseera kino ekisembayo. Bwe kityo mu kiseera kino nga tugenda okutandika okuyiga kwaffe kuno tutegeere nti bye tugenda okuyiga Bible yonna entire Bible eri all about Jesus. Nga kibala nti mu ndagaano enkadde Yesu Kristo ayogerwako najja nga tulaba ebiseera ebyayitawo byonna nga kulembera abaana ba Isirayiri ng'empagi ey'ekire ate era nga empagi ey'omuliro ekiro tulaba nga lwe lwazi banywako nga batambula yeyeekaalu wome yali wakati mu bo nga bali mu lugendo lwabwe nga batambula. Tewali kintu kyonna Mukama kye yakola mu baana ba Isirayiri nga tekyali kisonga ku Kristo. Endiga ze baasa ne byonna bye baakola byali bisonga ku Yesu Kristo, okujja kwe, okufa kwe n'obulokozi bw'omuntu. So effort yonna Katonda gye yakola mu Old Testament, it was the revelation of Jesus Christ. Naye abantu abamu tebategeera bigambo ebyo kivala Yesu Kristo bwe yajja tebamutegeera. Abaali bamutegedde tebayagala kumanya mission ye kubanga baali baagala bintu byansi eno, tebasobola kulaba nga Yesu Kristo okujja kwe kubayamba oba kubagasa. Bwe kityo tebasobola kubanga bayambibwa olwa saddaaka Yesu Kristo. Then bw'amala okujja mu New Testament oba New Covenant tulaba nga Pawulo bamuwandiikako, ba Yokaana, ba Matayo baandika ku bulamu bwa Yesu Kristo ne mission ye lwaki yali azze oba yajja mu nsi. Bwe kityo mu kitabo kya kubikkulirwa tulaba nga Yesu Kristo awa Yokaana ebigambo byonna byonna ebya Bayibuli ebimukwatako kwebiraatira okubaawo amangu. Mulimu obunnabbi bungi, ensolo tuziraba, omukazi twamulaba omulundi oguwedde, omukazi oyo omwenzi yali atudde ku nsolo ng'alina ekikompe mu mukono gwe omujjudde empitambi emizo gy'obwenzi bwe. Tujjukira ebigambo bye twalaba ensolo ezaava mu mazzi bingi nnyo byetusinza kumalayo 666 ebyo tuzize tubirako naye byonna bw'omala obitegeera oba otegedde Yesu Kristo mu bujjuvu bwe. So si half message baga nti ebyo bitabo si bizibu si byangu kubanga tubitegeera. Yo si enjiri entuufu muganda wangala program eno. Bible eva paka gyekoma yonna ya Mukama yagituwa tusobole okubanga tuyiga ebigambo bye tubitambuliremu tusobole okubeera abalamu. Bwe kityo nga tugenda okutandika program yaffe Sure Word of Prophecy Ministry eminsi mwe tusinzira okuweereza obubaka buno era nga muyinza okulaba tubulira obubaka malayika asooka, malayika owokubiri ne malayika owokusatu. Ne malayika asooka gwe tugenda okwogerako katono nnyo nga mu kyokuyiga kino eno bwe tunamala okumwogerako kyoge tutegeere mission ya Yesu Kristo ng'ekyokuyiga kyali obubaka malayika basatu bwe tubuulira then n'owokuna Sure Word of Prophecy Ministry nga bwe mulaba ku lutimbe yeyo mwe tusinzira okuweereza ebigambo bino. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti Christ's mission oba mission ya Yesu Kristo. Kiki ekyaleeta Yesu Kristo? Obuweereza bwa Yesu Kristo buweereza ki? His mission. Ala mukwano gwange yajja ku nsi n'afa n'awayo obulamu bwe. N'ekiki ekyamuleeta? Abantu asinga tuna theories za njawulo kujja kwa Yesu. Abaga nti yajja kutujja mu mateeka, kutusaasira mu mateeka gavaamu. Abagamba nti yajja bamwogerako theories ezitaliiyo naye bambi Bible ina kyennyonnyola kujja kwa Yesu Kristo. Lwaki yajja mu nsi? Lwaki yafa? Byonna tugenda tubitegeere. Olw'awo si byonna byonna lunaku lwaleero naye nga tugenda kubitegeerako at least ebimu ebikulu ennyo ate tunaayongerezaako olunaku olunajja Sunday ejja twongerezaawo.
bwe tweyongerayo mission ya Yesu Kristo Bayibuli egamba nja kuddeyo katono pozi munansonyo katono katuddeyo katono nnyo ate tuyoke tutandike pozi tulaba malayika asooka mu kitabo kya Kubikkulwa essuula y'e14 olunyi lwa 6 agamba nti malayika yajja nga n'enjiri y'emirembe n'emirembe gye tugina okuya Kubikkulwa essuula y'e14 agamba nti saying with a loud voice nga gana eddoboozi ddene nti fear God mutya Katonda and give glory to him muwe ekitiibwa for the hour of his judgment is come kuba ekiseera ky'omusango gwe kituuse agamba nti worship him who made heavens and the earth nti munsinze yakola eggulu n'ensi and the sea and the fountains of water n'ensulo z'amazzi. So Katonda gwe tulina okusinza eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Naye malayika ono asooka agamba kuwa Katonda kitiibwa. So mission ya Yesu Kristo yajja okuteeka obedience obuwulize eri mu bantu okulaba nga bategeera abalaga ekkubo balina okutambula nga bagoberera ekkubo ery'obulokozi. So yajja kutuwa kyakulabirako. Naye Bayibuli egambye nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa ekiseera ky'omusango gwe kituuse mumusinze eyakola eggulu n'ensi. Waliwo n'ekyokuyiga kinene nnyo era olutalo tuliko luli all about worship. Whom do you worship? Ani gw'osinza? So Yesu Kristo omulamu gwe yajja okukola omukulu ennyo oba ekigendo ekyali ekinene nnyo mu kujja kwe yajja okulaba nga anyweza empisa z'oba Katonda mu bantu okulaba nga abantu basinza Katonda abalaga engeri gye balina okusinzamu Katonda eyakola eggulu n'ensi. Bayibuli egenda maaso n'egamba mu kitabo kya Bakolosaayi 2:8 beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Timwegendereze nnyo omuntu yenna alema okubanga abalimba mu busolosoofa ne mu bulimba obutaliimu after the tradition of men nga mugoberera obulombolombo bw'abantu. Agenda maaso n'agamba after the rudiments of the world and not after Christ nga mugoberera ebyensi bine ebitaliimu okuva mu obutagobera Kristo. Bayibuli egamba muleme okunyagibwa mu ngeri yonna mu magezi ag'abantu after the tradition mu bulombolombo bw'abantu. Paka tulaba obukristaayo bulimu nnyo tradition z'abantu. Omuntu asobola okumikisinga obukafiiri n'abuteeka mu bukristaayo n'agifuula enzikiriza oba n'agifuula enjigiriza. Naye nga Bayibuli eri plain Mukama yagiwandiika buli kimu ekyawandiikibwa mu Bayibuli mwekiri. Abantu abatuuka ebiwandiiko ebimu biri ignored tebitwalibwa nga kikulu. Abamu batuuka ne basoma ebbaluwa za Pawulo yaga nti ebyakoma byali by'Abekolinso by'Abafalisa by'Abasesalonika kubanga Bayibuli egamba nti ebbaluwa eri Abasesalonika naye ekkanisa ya Mukama eri emu Katonda agikulembera ali omu. Isirayiri ebintu bya Mukama byagamba okukola naffe yabitugamba tubikole naye ekyenjawulo nti yakyusa obuweereza butasobola kuteeka mu nkola kitwagala okuyiga ku lunaku olwaleero. So kyobola nti okuyiga obuweereza obumu bwaggyibwa mu buyinza obw'abantu lwaki kubanga abantu byali beyond human control nga tosobola bicontrolinga biteeka mu nkola. Mukama n'agisalawo n'abanga ebintu ebimu abikyusa obuweereza naye nga tabijjeewo. So bintu bingi nnyo tusomako mu Bayibuli naye nga abantu babivuddeko nga si bikulu kubanga tebikwatagana nebibaagala. So Bayibuli egamba nti muntu yenna alema okubanyaga oba okuboonoona any man spoil you okwonoona omukristaayo nga akozesa enjigiriza ze n'ebyo byalowooza. Bayibuli egenda maaso n'egamba bwe tweyongerayo Mukama agenda maaso n'atugamba mu kitabo kya Yeremiya 6:16 paka 18 naye kasomeko 16 yekagamba nti thus says the Lord bw'ati bw'ayogera Mukama stand ye in the ways muyime makubo and see mulabe and ask for the old path mulubuuze oluguudo amakubo agedda where is the good road munoonyemu oluguudo olulungi and walk there ili mutambulire omwo and ye shall find rest for your souls munaalabira emmeeza mu ekiwumulo. Naye wuli ekigambo ekyennaku abantu kye baagamba oba kye baddamu but they said ne bagamba we will not tujja kutambuliramu. Si nsonga abantu bategedde amazima watu batugayize gonna nga gali plain naye Mukama agambye nti bateguuze oluguudo olw'edda olulungi batambuliremu nti nebo ne bagamba tetutambulire ng'omwo. Oba osoma ebyo nebiri byonna biddako biryaga apostasy but they said we will not hear kene tujja kuwulira. Wanasema agamba nti wano olusembeyo Mukama kyava agamba nti agamba therefore hear ye have nations and know O congregation what is among them nti muwulire era mutegeremu ebibiina kyekiri mu bantu bana abajjemu bembuli ebigambo ne bagana okubiwuliriza. So oli agambye nateekako n'abakuumi kubo
ngambagamba nti mulize eddoboozi ly'ekkondeere. Eddoboozi ly'ekkondeere kitegeeza kulabula. Bw'olaba trumpet mu Bible, it is a warning. Nga tujja okulaba obubonero obulala obw'obwannabbi amakulu gaabwo, naye baagamba tetujja kuwulira. However much yo tugambye biki naye tetujja kuwulira. Wano kyavudde agamba nti muyimire mubuuze oluguudo olulungi mutambulire ng'omwo. Kuba tulaba amakubo mangi kati. Naye Bible etugamba mu kitabo kya Efeso ssuula 4:5 we have one Lord, one faith and one baptism, okubatiza kumu, Katonda omu n'okukkiriza kumu. Naye tulira enzikiriza mpitirivu ate buli omu ng'alina theory ye ku kigambo kya Katonda. Naye abantu basinga bambi batambula blindly nga bazibe b'amaaso tebalaba. Naye kyanaku kubanga nti nabo bakulembera nabo oba oliawo bazibe b'amaaso. So oba oliawo naye nga bazibe b'amaaso. Kubanga singa badde balaba bandibadde balaga ekkubo ery'amazima bandi batabadde batambulira. So katugende maaso tuyongere mpozi olwatuzeeko emabega tulaba Bayibuli munansonyi omukatono. Bayibuli egamba iti Matayo 17:3 and this is life eternal, bwe bulamu butaggwaawo, that they might know thee the only true God, baleke bategeerwe Katonda omu w'amazima, and Jesus Christ whom thou hast sent, nti ne Yesu Kristo omulokozi gwe watuma. Buno bulamu butaggwaawo. Yesu Kristo yagamba abantu ebigambo bino nti bulamu butaggwaawo, ayogera kitaawe okutegeera gwe Katonda omu w'amazima ne Yesu Kristo gwe watuma. Mpozi abantu ba Katonda abalaba programu eno nti obulamu obutaggwaawo buli bumu kwe kutegeera Katonda eyatuma Yesu Kristo, kwe kutegeera Katonda yakola eggulu n'ensi. That is life eternal. Bw'otegeera mission ya Yesu Kristo, you have no eternal life. Kyobala nti tubulya everlasting gospel, eternal gospel, Revelation chapter 14. Bible begamba nti enjiri ey'emirembe n'emirembe okubulya abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekikano limi n'abantu gagamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa ekisa ky'omusango gwe kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi. That is everlasting gospel, to worship the only true God and Jesus Christ whom he has sent, oba gwe yatuma, or he sent. Then even the second angel, the third angel, tujja kubituukako mu maaso eyo tutegeere obukulu bw'ebigambo ebyo. Naye baganda bange twewala obulimba bwa Setaani n'enkola ze. Katonda gwe tusinza ye mulamu, ye Katonda yekka ataggwaawo, atulaga ekkubo ery'okutambuliramu lye tulina okugoberera, so si abantu theories zaabwe. Tetujja malo kyakuyiga kino kubanga kiwanvu, naye wetunaatuuka aboolyawo twongerezaoko Sande neddako. Ne contacts eziri ku lutimbe zikoppe okube obuze ebibuuzo after ekyokuyiga kino eno oyinza n'okukisupportinga ministry obuweereza buno kubanga bwetaaga support yo mu nsimbi n'ebirala byonna by'oyinza okulowooza. So twetaaga obugabirizi mu byonna okulaba nga omulimu guno gugenda mu maaso. Kyenvudde nsaba oguwagire mu kyonna kyonna ekitono ky'olina gusobola okugenda mu maaso. Tweyongerayo Bayibuli egamba ebigambo bino ebirala. Tulaba Mukama amaze otonda Adamu amutaddewo mu nsi, yamutondera omubeezi amusaanira kaawa nga amutadde mu nsi eyagaza. Ensi mwe amutadde naawe gy'olimu, naye ekyenjawulo ku nsi eno tyeno ensi eno yali yakubanga agitambulemu okukola Mukama by'ayagala nga agoberera ekkubo lya Katonda nga bwe lirina okubeera. So Mukama n'amuwa guidelines butya bw'alina okutambulamu n'okwandolingamu empisa ze n'okweyisa mu lusuku. Naye olw'obujeemu bw'omuntu kaawa bwe yawukana ne mukyala we n'atambula, so bwe yawukana ne omwami we n'atambula ne baawukana n'aleka Adamu, tulaba nga agenda akemebwa omubi Setaani, nga bwe tugenda okulaba mu lutimba katono nnyo nga tutambula bwe tunyumye bwe mbabuulira ku bigambo bino. So olw'obujeemu bw'omuntu tulaba nga ekibi kyama ne kiyingira mu nsi, obujeemu ne bubuna ne bujja ne bumaamira mu nsi, abantu ne balema okutambula mu kkubo ery'amazima. So tulaba nga Adamu bw'amala okwonoona, kaawa nga amaze okwonoona, tulaba nga omusota gumukema n'ayonoona, gwamulimbalimba. Naye tumanye ebigambo etusi basomi ba Bayibuli, sijja kubiddamu olwakadde, naye gwamubuulira nti lyako tojja kufa, naye mwana wattu gwali gumulimba. So ekyaddamuko kaawa n'alya ekibala, teyakoma okwo, n'asitula naye ekibala n'atwalira omwami we naye n'alya. Bwamutwalira n'alya, ebyavaamu bibina ensi mu lwaba mwe tuli. Ekibi ne kiyingira, obujeemu ne bubuna ne busaanikira. So kyobala nti kati ebikolobero bingi mu nsi naye byava ku kintu kimu, just kulya buli. Bwe tuva ku nkola ya Katonda gye yatugamba nti tokola kino bakola bwoti, n'okivaako ebiddirira bukufa, kubanga obujeemu tebulina bulamu butaggwaawo. Kaawa bw'amala okulya ekibala olw'obujeemu n'atagondera ddoboozi lya Katonda we, n'akola ebyali bimugaaniddwa, oba n'ayawukana Mukama kye yali abagambye,
ekyavaamu kyekiriwa ekyavaamu kwe kubanga ekibi kiyingira mu nsi ng'emuyinza okulaba ku lutimba awo mpozi katulindeko nga tweyongerayo mpola mpola maaso nga bwe tweyongerayo mpola mpola mu maaso muyinza okulaba ku lutimbe baganda bange abala programu eno Adamu bw'amala okulya ekibala ensi nemala n'ekyuka kuba yali omutwe omukulu buli kimu kyakyuka okufa ne kujja ennaku nejja ekyambalo kye baali bambadde eky'obutuukirivu ne kibavaako ekyambalo ekyo bwe bwali obutuukirivu bwa Kristo bwe baali bambadde ekyali kibasobozesa okuyimirira maaso ga Katonda nga bali perfect bali complete naye bwe bamala okulya ekyambalo ekyo twakirabeko wali nga tutandika sijja kukiddamu kuddayo ekyavaamu ensi kwe kukyuka n'efuuka kyeri kyova Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaluumi 5:12 wherefore bwekityo as by one man nga ku bw'omuntu omu sin entered into the world ekibi kyayingira mu nsi and death by sin n'okufa olw'ekibi and so death passed upon all men bwekityo okufa ne kubuna ku bantu bonna for that all have sinned kubanga bonna bayonoona tanyo gamba abantu ekintu kino nti embizi ezaala mbizi enkoko ezaala nkoko embwa ezaala mbwa n'ente ezaala nte fena twava mu Adamu tetuyinza gamba nti ffe tuli kirini Adamu yayonoonayo yekka twalega ku bujeemu bwa jjajjaffe Adamu twalega ku mubiri gwa jjajjaffe Adamu era twazaalibwa after the fall of man tetwazaalibwa before singa twazaalibwa before kugwakwe Adamu yabadde ali mu bizibu bye yekka ng'omuntu naye twazaalibwa after his fall bw'amala okugwa olulyo lwe tuvaamu olwo twazaalibwa in his innocence so bwekityo abantu mbagamba nti lwaki Katonda oba omuntu yayonoona lwaki ffe tuvunaanyizibwa olw'ebibi bya Adamu lwaki kitugwa katakatako ffe okubanga ne Adamu ate ensobi ze yakola naffe zitutambulirako tufa tulwala ate Adamu teyabituukanako Adamu teyafa ku accident Adamu teyafa ku coronavirus teyafa ku Ebola teyafa ku bingi byo nga buyinza okulowoozaako tebyamutuukako lwaki ekibi ensi yatena kugwagwala nga bwetuuse mu kiseera kino Adamu yadde yakola ekibi naye yategeera what is sin ekibi yakitegeera era yafa omusajja oyo yafa ng'ekibi mulabe waakyo however much yali tasobola kwerokola kuva mu kibi kyova nti Yesu Kristo yalina mission lwaki yajja ku nsi tweyongerayo Bayibuli tulaba nga Mukama yajja ng'anoonya Adamu ng'atambula mu ttuntu in the cool of the day Bayibuli bweyogera ng'anoonya Adamu Yesu Kristo yali amunoonya kukola ki Adamu Katonda yali amunoonya ng'ayagala kumuwa ekyambalo Adamu yali yeekweka nga yeekweka olw'ensonyi ze wamala okwonoona n'akola ekibi yeebikkako amalagala g'omuti yeebikako amalagala ago ng'alowooza nti akola obutuukirivu obubwe ekizibu ekiri mu nsi nti atumala okukola ebibi neyebikkako obutuukirivu obwabwe abamu nasasula kooti zibike ku kusobya kwabwe ne baggaba enguzi basobole okola nga babikkirira ebibi byabwe naye Katonda gwe tusinza yali yasobola okubikka ku bibi by'omuntu omuntu singa ategeera nti he or she is a sinner alina kugenda eri Kristo yekka yalina obulamu obutaggwawo yasobola okumubikkako ensobi ze ne zisobola okuba nga zibula yasobola okumwambaza ekyambalo ekiri perfect nasobola okuba nga tatambulanga buli ali bwereere so Yesu Kristo yajja nga anoonya Adamu naye kyakimunoonyesa amaze otegeera Adamu ensobi gyaguddemu nga kyamunoonyesa kiri kimu asobola okulaba nga abikka ku bwereere bwe aleme okuba nga atambula nga aswadde naye Adamu teyakitegeera kuba yali amaze okwebikkako amakola ge galowooza nti bwe butuukirivu bwe yeekweka bwe yeekweka tekyamutaasa tekyamuwa bulamu butaggwawo paka Yesu Kristo bwe yajja n'akola ekintu ekirala kyetugenda olaba ku katono nnyo waneeno so tulaba nga Yesu Kristo era ekyambalo Adamu kyasooka okwambala mu butuukirivu bwe obwasooka nga bwe butuukirivu bwa Kristo bwe yali ayambadde era amala okwonona kubanga obutuukirivu bwa Yesu Kristo tebubeera wali kibi kyamwawukanako ne kimweyambulako n'asigala ng'ali bwereere ne mukyala we amaaso gamwe ne gabikkuka so purity eri ne bavaako ne bafuuka sinners nga bali cast for destruction eternal destruction Yesu Kristo mission ye gye yakola gye njagala tutegereko omulundi guno lwaki Yesu Kristo yajja ku nsi okufa ku lulwo ne ku lwange lwaki yajja okusasulira ekibi kya Adamu kiki yali agendera mu byonna pozi twaba Yesu Kristo mu kitabo lubereberye essula 3 mu Bayibuli gamba anto Adamu eri Adamu also and to his wife neri mukyala we did the Lord God make coats of skins and clothe them Mukama n'akola amaliba ag'endiga n'abambaza endiga eno kaali kabonero nga tugenda okulaba maaso tuyinza okuba nti tunakutuukayo olunaku olwaleero naye it was a symbol of Christ
Yesu yabika kusobya kwaffe. Adamu amala okwonoona endiga eno nga Yesu Kristo mu Yokaana essula 1:29 Yokaana agamba behold the lamb of God which taketh away the sin of the world. Nti omwana gw'endiga Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Abe kigambo ekyo mukwano gwange alaba program eno. Nti Yesu Kristo Adamu amala okwonoona endiga eno yasalibwa. Era Adamu okutegeera nti ekibi kiyingidde mu nsi. Ekikole kyasooka okuva ku muti Adamu kyamukaabya. Ng'alaba nekyetandisa okwonooneka ku lw'ekibi kye yakola. Yesu Katonda agamba Adamu ensi ekolimiddwa ku lulwo. Adamu ekyasinga omunakuwaza. Nti byonna ne kaasi yajja ku nsi n'okubonaabona kwonna because Adam sinned. Adamu yakola ekibi. So bamala okwonoona Katonda akwata Adamu Adamu yeesala ennyinyi endeka kubanga the sinner yali supposed okutta victim ensolo naye ng'efuuka ereplacinga kibi kye era bakwatanga ku nsolo eyo ne bateekako emikono ne baatulirako ebibi byabwe byonna ne bitransferring ne biva ku mwonoonyi ne bidda ku nsolo. So bamala byonna okudda ku nsolo omuntu n'asaala ensolo agizikiriza kubanga erina ekibi n'eyiwa omusaayi. Then amaliba gano eno bagajjangako Mukama yalijjako n'alyambaza Adamu. What was the meaning of this? It was a symbol representing that Jesus is the only one who can cover our shame. Yasooka kubika ku nsonyi zaffe. Adamu kuba yali bwereere. Eddiba lino ery'eddiga lyeyambala kwendiga etegeeza Kristo. Omusaayi gwayo gwayika kutegeeza okufa ku lw'ebibi okusasulira ekibi oba okusasulira omusango ogwali gwa Adamu. Then eddiba lino lyali litegeeza okwambala okubika ku nsonyi obutatambula ng'ali bwereere. Nga tujja okulaba mu byawandiikibwa biddako mu maaso awo mu kyokuyiga kino. Bwe twengerayo tulaba bagenda maaso n'okola saddaaka eyo Adamu ne Kaawa baasigala nga bambala bakozesa endiga bakola omukolo ogwo. Kayini ne Aberi tulaba nga mu ngeri y'emu tujjukira Kayini yawaayo saddaaka etasiimibwa maaso ga Mukama. Aberi n'awaayo oba Abi n'awaayo saddaaka eyasiimibwa maaso ga Mukama. Kyova Bayibuli egamba nti lubereberye 3 n'olwokuna Bayibuli kyevudde egamba and in the process of time ekiseera bwe kyayitawo that Cain brought of the first of the ground offering unto the Lord, n'aleeta ku bibala by'ennimiro Mukama ekyali kiri symbolic kuba Mukama agenda omugamba nti leeta muweeyo endiga. Kyali kabone akategeeza Yesu Kristo okujja kwe n'okufa kwe. Naye n'aleeta ebibala eby'ennimiro amapaapaali amatugunda n'ebirala ebiringa ebyo. Then n'agenda maaso and Abel he also brought of the firstlings of his flock. Nti Abel n'aleeta ku bimu ku byasava ebyekisibo kye kuba yali mulunzi olinga mulimi. Agenda maaso n'agamba and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and his offering. Mukama n'asiima ekiweebwayo kya Aberi n'akisaamu ekitiibwa ne Aberi yennyini. Alaba ekigambo ekyo mukwano gwange alaba programu. Mukama yasiima. Lwaki yasiima? Kubanga yaleeta Mukama kyeyagamba, yakola Mukama kyayagala. Naye ky'ennaku kyekiriwa yekiri ku bantu ababi ennaku zino. Omuntu abala okukola ekituufu ababi bakufuna obujja. Kyova mu Bebelaniya 11 Bayibuli egamba by faith olw'okukkiriza Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Nti olw'okukkiriza Aberi yawa saddaaka esinga obulungi okusinga ya Kayini, by which he obtained witness that he was righteous. Nti bwakityo nekijulira nekiweebwa obukakafu nti yali musajja mutuukirivu kubanga yawa saddaaka esinga eya Aberi eya Kayini. So naye nga mu byonna Mukama bonna yali amaze okubagamba what they should do era kye bali balina okukola. So Mukama n'agisaamu ekitiibwa era neraba omukisa saddaaka ya muganda waffe ono Aberi. Abo twengerayo tulaba ekiseera bwe kyatuuka and Cain talked with Abel his brother and it came to pass ekiseera bwe kyatuuka when they were in the field nga bali mu nnimiro that Cain rose up against Abel and his brother and slew him. N'asanjaga muganda we. Ekyamusanjaza kyali ki? Tujja kukiraba. Sin ekibi kyaleetera byonna byange nabivaamu. Kayini bw'atuuka n'alaba nga muganda we asiimiddwa mu maaso ga Katonda yafuna obujja n'asalawo n'amusanjaga n'amutta. Naye ekyamussa
kubanga yasiimibwa maaso ga Katonda ate teyasiimibwa. Kino kiba kyakuyiga kinti abantu abasinga balina obujja. Singa lemera okutuukira maaso ga Mukama afuna bujja na bukyayi n'ayagala ate okujjawo oyo atuukiriza. Omuntu omubi Eva anyiigira omutuukirivu ate omutuukirivu tateeka bulabe ku muntu mubi wabula okumusabira n'okumuwa amagezi n'okumuyamba okulaba ng'aleka ekibi kubanga abeera ayambadde Kristo ng'alina Kristo mu mutima gwe. So mumbe efaanako tekutulaba ng'amutta ekyamussa kuba yakola Mukama kyayagala ate ye teyakikola. So yamugolokerako n'amutta. Twala saddaaka ez'enjawulo ze mbadde ngeza okubalaga. Saddaaka zajja ziweebwayo naye emyaka gimaze okuyita tumaze kulaba ne Ibulayimu lwakadde njala kudduka mu sipiidi. Ibulayimu naye yawaayo saddaaka maaso ga Mukama naye abaana ba Isirayiri nga bamaze okuyita emyaka 2000 ebyo nange bimaze okubaawo. Adamu amaze okwonoona ebirala byonna byonna tulaba abaana ba Isirayiri bagenze mu busibe bamazeeyo emyaka emiyitirivu myaka 4 bali eyo bajeezebwa mu buddu bakola emirimu ng'akalogoyi. Mukama awulira okukaba kw'abaana ba Isirayiri baali bajeezebwa mu nsi etali yaabwe mu buddu obw'ekika ekyawaggulu. Mukama n'akola enteekateeka n'agenda n'atuma Musa n'abajjayo mu maanyi byonna byajja kubiddamu olwakadde. Naye tulabanga abakola ebyamagero amazzi geeyawulamu basobola okuba nga batambula bakulosinga bagenda basomoka ennyanja eyo yali enzibu etali nnyangu yakuyitamu amazzi ng'ate abalabe baali bajja okubazikiriza. Bwekityo bamala okulosinga amazzi ago batuuka emitala. Mukama agamba abaana ba Isirayiri nti abantu bano ngebano kambawe ebiragiro byange kuba natambuliranga olw'okulaba nga bakola ebisimwa mu maaso gange. So bakulosinga omuggo ogwo bagulaba bwe batuuka mu kkubo afuta nga baze okusala omuggo ogwo omumyufu ennyanja emyufu batuuka mu maaso. Mukama n'ayita Musa n'amugamba nti linnya ku lusozi nkuwa ebiragiro byange oba etteeka lyange. So bamala okulosinga nga muyinza okulaba batuuka emitala. Bwe batuuka emitala ekyaddako Mukama n'agamba Musa nti linnya ku lusozi. Mukama alinyisa Musa ku lusozi n'amuwa ebiragiro bino okuva ku kisooka ekyokubiri ekyokusatu paka ku biragiro 10. Tobbanga tottanga toyendanga sabbiiti gikuume ebifaananyi byewale n'ebirala byonna biyinza okulowoozaako. Naye nga wakati mu kubawo etteeka lya Katonda abaana ba Isirayiri baali eri mu lusiisira. Ekyabaawo kyali kyennyamiza Mukama. Baali babawo ebiragiro tobanga na batonda balala wendi tewekola kifaananyi kyole nga bali mu kwola nnyana gye bali bakola. Era bakola ennyana ensaanuuse ne bagisinza ne it was against God's commandments. Nga mu kiseera kino kitulimu abantu bangi basinza ebifaananyi naye Mukama agamba thou shalt not make thyself a graven image. Tobikolanga yadde ekintu ekiri waggulu togumba Katonda nti omusinze omuvunnamire. Togumba muntu ali ku nsi omufukamire babudda babikola n'amadini amala mangi agakozesa image worship. Naye nga Mukama kiragiro kiramba. So abaana ba Isirayiri kye bali bakola mu lusiisira nga Mukama abawa ebiragiro 10 eri nga bali mu kuwona bakola buli kye baagala. Bayibuli nga ne bagokoka okuzannya ne bayisa ebivulu baagakola mugaba bazzeewo mu Misiri olw'obujeemu bwabwe ne bateesiga Katonda. Bali baagala ebintu ebikwatibwako bingi byemulugunya mu lugendo. Mukama n'anyiiga bangi baafa olw'obukakanyi bw'emitima gyabwe. So ebiragiro byali 10 Mukama bye yabawa eriyitibwa law oba etteeka. Etteeka limu ebiragiro bibaamu ebiragiro. Etteeka liba limu nga limu ebiragiro. Ebiragiro biba bingi ne nga biri under the law. So mu mbeera efaanako tuyinza okulaba Musa Mukama amaze omuwa ebiragiro bino 10 abimuwa. Simanyi tetumanyi ngalo ya Katonda bwe yeefaanana naye kye tuyinza okukola kiri kimu kuba kula illustratinga kulaba nti in fact oba oliawo omuliro gwa agibwanga ennimi ez'omuliro kuba Mukama teri yali alabe Katonda wonna wonna. We walk by faith not by sight. So that's why tuyinza okubalaga ebigambo bino nga tukozesa omuliro guno eno. Naye mu byonna tulabanga Mukama amala okuwa Musa ebiragiro amuwa ekifo ekitukuvu amuwa guidance okukizimba. Biri tumaze sijja biddamu yali process mpanvu naye amuwa ekifo ekitukuvu okukizimba bwe kitiibwe kyafaanana. Bamala okukimuwa n'amugamba akole pattern nga wale mu kirabo kyakuva sigenda kuddayo story empanvu naye njagala kutegeera what was Christ's mission. Outer gate tugiraba ye wankaki kuwalingo awayingirirwa bwe kityo kyafaanana kwalinga kikisaakaati byonna bitegeeza Yesu Kristo gate olujja lwa yeekaalu. Tulaba ekyoterezo ekyoto mu lujja outer of sacrifice waweerangayo saddaaka. Tulaba ate otuva tugenda mu kifo ekirala yekifo tweyongere tugenda munda saddaaka ezaabeeranga ku kyoto awo ze baawangayo oba kwe baakoleranga ze baasaddaakanga. Ebyo byonna byali bikolesebwa ku kyoto bimuyinza okulaba ekkato n'ebirala byonna byonna ebyali ebiri ku kyoto awo wabweru. So after awo
tulaba kabona mukama yamuwagaddenza okusigako omusaayi ku mayembe g'ekyoto byonna byalina obubonero lwaki byakolebwa. So mbeefaanako bwetyo mukama agamba amasavu ago gakolebwa ku kyoto kali kabonero kali kategeeza siini, era tulaba omwonoonyi akwatanga emikono n'ateeka ku nsolo nga embagambyeko ebibi ne biva ku ye ne bidda ku nsolo, we byaddanga ku nsolo n'amala n'atta ensolo eyo neeweewa saddaaka ku kyoto ekyo okulaba nga ye agibwako ebibi. So bwekityo bwe kyali kifaanana mukwano gwange ala puroguramu eno oba akedde ku kyokiga kino ku makya. Tulaba nga bwekityo bwe kyafaanana munda ekifo kino wano wabweru ng'ogenda okuyingira kabona yanaabirangawo engalaawo ku kibeesani ekyo nga oyinza okukiyita, then bwamala okunaabirawo engalo si kunaaba kuvaako mpitambiko naye kaali kabona akalaga okunaazibwa okugibwako okw'obutuukirivu. Kyoba Yesu Kristo yajja nenya abayigirizwa be okulya nga tebanaabye mu ngo, n'agamba nti okulya nga tonaabye nga tekyonoona, naye ebibi omutima ebibi bibeera ku mutima so si kunaaba ngalo zino z'otukuza. So walingawo ekyoto ekikondo ky'ettabaaza, emmeeza emigato egy'okulaga, ekyoterezo eky'obubaani, emmeeza y'obubaani, out of burning essence, era tebwazikiranga ebbanga lyonna. Ne byonna byali birina symbols, bwali bubonero obwali bukozesebwa. Naye mu kiseera kino tulaba bakaafiiri babikozesa, abasamize betanya nnyo okukozesa ebintu ebyo. Lwaki? Kubanga bo bali all about kusamya. Naye byali kali kabonero, era nga buli kimu kyalina symbol lwaki kyali kikozesebwa mu ndagaano enkadde, ng'emigaati kyali symbolic, mmeeza obubaani essala z'abatukuvu, igulu omubiri gwa Kristo ogwali gwogerwako, then n'ebirala bingi nnyo, ekikompe ekyanywebwangako, omusaayi gwa Yesu Kristo ogwanywebwa. Yesu Kristo tujjukira nga agamba abayigirizwa be baali 50, omuntu alya ku musaayi gwange nakunywa ku mubiri gwange nakulya ku mubiri gwange, nga abaga balina okugulyako ne badduka ne bamuvaako ne basigala 12. So ne beeyera. Ne mu byonna baali tebategedde kikulu obubaani bwemubulaba ndowooza out of burning essence kwe bayeterezanga ku kyoto ekyo, obwo tebwazikiranga ebbanga lyonna, bwayakanga. So twagenda mu watukuvu, the holy of holies, awatukuvu awatukuvu mwabangamu essanduuko ey'endagaano nga yinza okulaba ku lutimba awo, essanduuko ey'endagaano, ark of the covenant, mwabangamu ebigambo ebirala mu ssanduuko eyo, okolako bakerubi babiri ababiseeko. Mpozi baganda bange abala puroguramu eno wolotaali essanduuko omwali nga ebipande by'amayinja ebibiri biri mukama byawa Musa ku nsozi n'omugaati n'omuggo gwa Alooni ogwaloka. Tulaba ebigambo bino byonna nga mu ggulu ebintu ebyo gye biri. It was just pattern bakabona abatangiranga buli lunaku bwe bayambalanga. Tulina ne high priest bwe yayambalanga, niba buli kale yali ku kyambalo kye bayambala yalina amakulu ge yali etegeeza, white, blue, red, byonna byali sina symbol, purple byalina gold, byalina symbol, byalina meaning lwaki byakozesebwanga. So purple means royalty, white purity, red sacrifice, gold it is God's word. Kigambo kya Katonda. Amenja 12 agali ku kifuba kye gemulabyoku kyekitegeeza bikabana basayire 12. Byonna byali symbolic. Obudde obwo kabona bwe yayingiranga mu yeekaalu bwagendanga bukoona. Mpozi oyo kabona yali nga simu tali perfect nga Katonda w'omuggulu Yesu Kristo, era yayingirangayo nga bwe teyetukuza, bamusibangako n'omuguwa, yebamusikangayo ne bamujja omulala ne yeerongosa. Ku lunaku olusembayo olw'omwezi ogw'omusanvu nga 10 kabona yagendanga. So tulina olujja watukuvu n'awatukuvu watukuvu, holy of holies. Era mu holy of holies walinga essanduuke omwalinga ebipande bino ebyamayinja ebiri, the two tables of testimony, the 10 commandments, the moral law obetteeka ery'empisa, omuli ebiragiro Mukama byakola. Aaron's Lord, tukulawo omuggo gwa Alooni ogwaloka, mwabangamu n'ekibakuli ky'emmaanu oba jar of manna, byonna byabangamu mu ssanduuko omwo. Naye byonna byalina amakulu lwaki Mukama biteekamu biberemu mu ssanduuko omwo. So Musa abaana base bamala okwonoona ne banyiiza Mukama. Mu kitabo kya Kuva Essuula 3:16 Mukama gamba, and the tables were the work of God. Mulimu ogwo gwali mulimu gwa Katonda, ebipande ebyo byawandiikibwa mu ssanduuko bimulabye. And the writing was the writing of God graven upon the tables. Tibina eyawandiika ku bipande bino Musa emulaba akutte nga abaana be ku lusozi tegwali mukono gwa Musa. It was the writing of God graven upon the tables of stones. Mukama yagamba Musa nti onooleeta ebipande eby'olubereberye abaana b'Isirayiri bamenya, nange naawandiika. Wala amugamba nti, and I will write on the tables the words that were in the first tables which thou breakest, and thou shalt put them in the ark.
tibwena amalobbi wandika abiteeke mu ssanduuke wakati wano waliwo ekyenjawulo baganda nga tugenda mu maaso n'ekyo kuyiga kino mukama amala okuwandikawo Musa ebiragiro bino amugamba put them in the nga bwe tubirabye wali mu ssanduuke munda it was commanded them to put these commandments in the ark after God had finished to write them on the tables of stones. Then bwe bimuyinza okulaba mukama era biteeka mu ssanduuke Musa nga mukama yamuwa directions era teyasobyamu bw'atyo bwe yakola Musa. Naye tuyinza okulaba mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa esooka 3:4 Bible egamba whosoever commits sin buli akola ekibi transgresseth also the law amenya n'etteeka. For sin is the transgression of the law. Ekibi kwe kumenya etteeka. Tewali kibi wansi wa njuba kikolebwa nga mutamenye teeka. Gavumenti eyinza kujja n'ekukwata nga tosobezza constitution. So constitution ya Katonda, the 10 commandments, which is called the moral law. Eyo buli muntu akola ekibi, he or she breaks the law. For sin is the transgression of the law. Kyobula Adamu yamenya teeka. He was commanded not to eat of the forbidden tree, but he transgressed the commandment of his Lord, and he ate. Kwanga Adamu yali yetolako ebintu byonna byonna kawa bwe yali tewali kyakyuka kwanga mukama yali amaze kuwagaliriza guidance Adamu era singa Adamu teyalya kawa yali badda mukama amuzikiriza oba oli awo ensuubira n'atondera Adamu mukyalo omulala naye si bwe kyali. So bwe tugenda mu maaso ne tweyongerayo katugende maaso tujja kuddamu katono nnyo emabega tumaze okulaba munansonyimu katono mpozi tugenda kubanga tuwumulamu kaddakiika ng'emu katono nnyo tugenda kuba tweyongerayo n'okuyiga kwaffe nga ku lutimbe kasobe tuwumulamu katono nnyo tujja kweyongerayo maaso tufuna akayimba katono nnyo tugenda kugenda maaso n'okuyiga kwaffe. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule seno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule seno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi wotulaawo tudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula enseeno tutuuke mu nseeyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule enseeno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi omukaba obwenzi. Pozi katuyongereyo tugende mu maaso n'okuyiga kwaffe. Pozi tumaze okulaba nti omulimu guno gwali mulimu gwa Katonda ogwayolwa ku bipande bino eby'amayinja era nga wetulabye
ku lutimbe. Omulimu guno eno Mukama yagukola n'ekigendera okulaba nga akola enteekateeka okuwa abantu bwe balina okutambula. So omulimu guno Mukama yagukola n'agukwasa Musa n'abaana ba Isirayiri okulaba nga abawa guidance balina okutambulira okusobola okulaba nga batambulira mu kkubo nga bw'ayagala. So bwe kityo bwe tuba tugenze mu maaso tulaba nga awo tumaze okuyitawo nga tuyongereyo mu maaso tumaze okulaba nti ebyo Mukama nga byabiteeka, tumaze okulaba buli akola ekibi amenya n'etteeka, ekibi kwe kumenya etteeka. Bayibuli egamba etteeka wano Mukama tulaba nga Mukama awa Musa etteeka ku lusozi Sinaayi. Ne Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abaluumi essula y'okutaano agamba nti for until the law sin was in the world, nti okutuuka ku tteeka ekibi kyali mu nsi. Agamba but sin is not imputed when there is no law. Tinaye ekibi tekibaliwo watali tteeka. Wano waliwo ekyokuyiga. For until the law sin was in the world, nti okutuuka ku tteeka ekibi kyali mu nsi. But sin is not imputed when there is no law. Nti babala kibi ng'etteeka teririiwo. Waliwo ekyokuyiga mukwano gwange ala programu eno. Okutuuka ku tteeka waliwo ekibi, naye tosobola kubala kibi nga tewali tteeka, which means waliwo ekyali kiraga ekibi nga tumaze okusoma nti for sin is the transgression of the law. Naye ate until the law there was sin. So tulina okulaba ebintu bino ebimiro bitu bigeraageranye. Was there sin before? Mujjukire Adamu Kayini nga amaze okutta muganda we Abeli. Mukama mugamba nti Kayini yayonoona. Mukama n'agamba Kayini nti bw'onookola obulungi tosimibwenga, ne bw'onookola obubi ekibi kiri ku mulyango gwo. Sin was made by Cain because he transgressed God's commandment, God's law. Era ekutta kiragiro kya Mukama okubala Adamu Abeli nti asse, Kayini nti asse. Yamategeera nti amenye etteeka lya Mukama. Kibala bamubuuza nti muganda waliruyo anaganze mukumi wa muganda wange. Yategeera kino kyenkoze kibi muganda nga obulamu mbujjeewo. It is sin before God. Naye nga tekuliko yali asseeko before gwe yali alabeddeko nti munnaye gundi asse. Naye kyategeeza nti kibi waliwo etteeka nti thou shalt not kill. It was there before even the time of the Jews. Kwa tulaba abaana ba Isirayiri bava mu Yakobo. Isirayiri mweva. Naye Amobulaniya Ibulayimu yali taata wa Yakobo. Sorry, yavamu Yakobo. Kwa tulaba Yusufu nga yinza okulaba Isaaka tulaba nga azaala abaana abe 12. Naye tulaba Yakobo ye Isirayiri. Kati Isirayiri Mukama agenda okutuuka okubawa ebiragiro bineno. Then sin was there even before. Sorry, the law was there before. Even the times of the children of Israelites. So, etteeka lino Bible egamba nti for until the law sin was in the world. But sin is not imputed where there is no law. Teyinza kubala kibi ng'etteeka teririiwo. So Mukama abalira Adamu ekibi kubanga waliwo etteeka lyamenya. Kayini Mukama mugamba nti okutta omusango gumusinga kubanga waliwo etteeka lyamenya. It was there before. But there was a law still which was added after. We have two types of the law. We have the law which was there, which shows us sin, which proves that we have transgressed before God. That is the law which was written on the tables of stones. Katweyongerayo ku lutimbe. Mpoze tweyongerayo. Bwetweyongerayo agamba where no law is watayiteeka there is no transgression. Tebabeera kwonoona. Which means Cain transgressed. Cain yayonoona. Yasobya. Bwamenye bwatta muganda we. He transgressed. He was accounted a sinner. Why? Because there was a law which he transgressed. Then where no law is, there is no transgression. Awatayiteeka tebabeera kwonoona. So tulina ogenda kwawula emateeka gano ag'ebiti ebibiri. Waliwo enjogera egamba nti etteeka lyajja ku baana ba Isirayiri. Etteeka teryaliwo before. Naye tumaze okulaba wano Bayibuli ng'etulaga nti etteeka lyeyitulaga nti eyetumanyisa ekibi. Etteeka ekibi okumenya etteeka. Awatali tteeka tewabeera kwonoona. Lwaki Yesu Kristo yajja mu nsi? What was his mission? Katugende maaso ku butimbe tulabe ebigambo bino. Bwe tweyongerayo
For the wages of sin is death. Tumazo ebigambo nga tuyinza okulaba sibisomye olwakadde naye Bible egamba Isaiah 5:9 Bible egamba but your iniquities have separated between you and your God. Obutabitukivu mu bwawudde ne Katonda. And your sins have hid his face from you that he will not hear. N'obutabitukivu n'ebibi mu bwawudde ne Katonda mutaki n'abanga tasasobola kuwuliriza. Naye ekibi kitwawula ne Katonda. Ekibi kyayawula Adam ne Katonda. Kivuga nti sin is the transgression of the law. When Adam transgressed God's law, this sin separated him between him and his God. That's why you get olusuku Eden. Adam amalo kwonona balumugobamu kwaka yali asinkanya Katonda we nga bajja ne banyumya buli kiseera. Naye bwamala okukola ekibi kyamawula ne Katonda. Transgression of the law separated him between him and his God. Okumenya etteeka ya Katonda kyamwawula wakati we ne Katonda we. Transgression ekibi okumenya etteeka byaleetera Adam okuba nga takyasobola kuba open communion with his father. That's why yatuuka okubanga alina kusala ndiga n'asobola okulala n'amutumiranga bamalayika naye Katonda nnyini yali takyasobola kusinkana Adamu face to face ne banyumyanga we banyumya olubereberye wabula yajja kumuduuminga for the consequences or for the wages of his transgression. Bible egenda maaso n'egamba Petero ekyokubiri 3:16 olw'okuminamusanvu ono njagala tutegeere abooluganda nga tuyinza obutasukka nnyo bigambo bino ne tutegeere tugenda okusoma tugenda kusoma nnyo ebbaluwa za Pawulo tutegeere mission ya Yesu Kristo lwaki yajja ku nsi. Agenda maaso n'agamba nti and account that the long suffering of our Lord is salvation even as our beloved brother Paul nti okugumisa kwa Yesu Kristo kuleeta bulokozi ngera omuganda waffe Pawulo also according to the wisdom given unto him hath written unto you. Nga Mukama amagezi ga Pawulo yatuwandiikira. And also in all his episodes mu bbaluwa zonna speaking in them of the things ngayogera mu zo ebintu which in which some things had to be understood. Omubyo omuli ebintu ebizibu ennyo okutegeera which they that are unlearned abatali bayivu and unstable abatali banywevu rest as they do also to other scriptures unto their own destruction. Abantu abatali banywevu abatali bayivu spiritually so si mu buyivu obwensi bye banyoola olw'okuzikirira kwabwe bo. Abantu abasinga Bible ebalema okutegeera ne balo za Paulo ne ziba confusing ne ziba twist ne ziba kyankala nnyo okutegeera ne zifuuka burden gye bali okutegeera kubanga they are not learned in the school of Christ, they are not led by the Spirit of God, they are not educated in the spiritual matters. Sigena matendekero gengamba no, to be educated by the Spirit of God. So wana abantu bakola ensobi ne bawaba baloza Paulo ne bazikyanga eyo jasanga wano Paulo nga byakugamba bikubagana newe biri ebirala nero akiri kubagana si kwanga Bible yekubagana si kwanga Bible kitegereka si kwanga Bible yerwanyisa ne kubanga agisoma mind ye teri ready ku receiving amazima ga Katonda oba oli ongeyagala kwe controllinga abamu balimbiddwa bulimbibwa abala bebere bilimbe benyini si kwanga Mukama yasazeewo obulimba buno bugende maaso musene sitani abuzabuza abantu nabawa obujemu mitima gyabwe ne batayagala kutegeera mazima. So ebaloza Paulo yawandiika nzibu eri omuntu atategedde Katonda atamanyi Katonda atafugibwa mwoyo wa Katonda tosobola kutegeera Paul's episodes. That's why abantu basinga bakonkudinga bagamba nti toyina kyolina kukola, just relax, everything will be okay. Bible egenda maaso negaba Rumi 6:14-15 for sin shall not have dominion over you ekibi kibe mukama wammwe for ye are not under the law temuli wansi wa teeka but under grace ni wansi wa kisa. Mutegeerewo nnyo baganda bange ekibite kibe mukama wammwe kubanga temukyali wansi wa tteeka but wansi wa kisa. Abantu basinga bagamba nti grace alone can save you. There is a law which was replaced by grace. Grace replaced a certain law. Wano Bible Paulo kyagamba temuli wansi wa tteeka, we are under grace. So alweteeka Paulo Bible Katonda Yesu Kristo Paulo ndo yatugamba nti ekibite kibe mukama waffe kuba tukyafugibwa tteeka tufugibwa kisa. Kabirega maaso n'agamba nti what then which shall we sin because we are not under the law but under grace?
tukole ekibi kuba tukyali wansi wa tteeka ne wansi wa kisa. God forbid kitalo. Paulo tetukyafugibwa tteeka tufugibwa kisa. Sin is the transgression of the law. We are not under the law but under grace. So waliwo etteeka waneeno ekisa kyeryaddira mu bigere ne bawo n'etteeka etulaga ekibi. We have two types of the law. Yetugenda okulako mu kyoga kino oba leero oba si leero naye omulundi ogunaddako. So we have two types of law. We have the moral law and the ceremonial one. Paulo ayogera ku law eya ceremonial eyakiikirirwa ekisa. But there is a law which show us transgression. Nga tukola ekibi we transgress that law. Shall we sin? Shall we commit? Shall we transgress the law because we are not under the law but under grace? Uweze bigambo bino bibiri. Obenge ekiteeka lyakikirirwa ekisa. Kali wanabuuza tukole ekibi for sin ekibi okumenya etteeka nga tumaze okulaba. Bwekyo tumenye etteeka kubanga tetukyali wansi wa tteeka ne wansi wa kisa. Kiyinza okuconfusinga. Bwe kibanga ekibi okumenya etteeka kati ate tukole tumenye tulimenye kubanga tuli wansi wa kisa tufugibwa kisa. God forbid kitalo. Njagala ozukusema ndi omukwano gwange ala program eno. Tulina amateeka ga biti bibiri gengendo kufokasinga kanyoya yadde biri bina. Tulina ceremonial law, tulina moral law, tulina health law, tulina ne civil law. Civil law tujjukira bakubanga amayinja. Health laws bawo nabangu okufuna obutuukirivu n'obuyonjo still. Ate tulaba ceremonial bawangayo sadaka. Ceremonial zakiikirira ye sadaka ezaabwa Mukama zewa Adamu okubanga akola oluvannyuma lw'okwonoona. Then under grace tulaba ekisa kyekyali placinga ceremonial laws ezo. Tugenda fundikira olwakadde katuweddeko. Then ne wabawo ne law which shows us sin. Ngenda tutandikira omundi ogunaddako mu kulonga laba program eno kubanga akadde kaweddeyo. Ne mbadde nsaba okube ku ssimu ezo obone ekibuuzo YouTube channel yaffe yebadde ku eri SWOPUG with POGM USA. Tulina namba za simu ziri ku WhatsApp. Osobola okusupportinga program eno ng'okozesa kimu ekikumi oba ekirabo n'osupportinga program eno okugenda maaso. Sunday jja ku makya saa 12 ngenda kubanga malayo ekyokwega kino eno kubanga nina gyensimire tuvudde n'okusubwamu nga tusumbuliddwa mu katono nnyo wano naye ogumundi ogunadda kugenda kuba tumaliza ebigambo bino. Saba Katonda akukuume, beera bulungi, tusinkane ku Sunday jja. Weeraba. Sure Word of Prophecy Ministry.